okulisa bannayuganda mwenna okumalako omwaka 2019 era nkulisa mukulembeze w'eggwanga lyaffe, cabinet, parliament ne bannaddiini mwenna twala omukisa guno obakulisa era okutwalira wamu ne bannayuganda mwenna mukuliko omwaka 2019. Saasira nnyo abafunye ebizibu ali nsanyukirako bonna abafunye ebirungi. Tuyingidde mu mwaka 2022 era njogedde nti omwaka 2022 mwaka gwa byabufuzi. Naye nkubiriza bannayuganda ffe wano omwaka guno tugwaniriza ng'omwaka ogwa divine justice and favor, omwaka ogw'obwenkanya bwa Katonda ate n'obuganzi bw'ayina eri abantu. Mu mwaka guno ogw'ebyobufuzi nga tutegekera 2021 nkubiriza bannayuganda era tusabye omukisa wano n'okusabira eggwanga lyaffe nti waleme kubeerawo violence ku buli munnayuganda yenna. Violent free elections. Era ne mbagamba nti ffe tetwagala ntalo. Abaali bagenzeko mu Libya naliyo omwaka ogwedde ne mu Sierra Leone. Abaali bagenzeko mu Liberia oba Somalia oba Sudan, ffe si betwagala. Twagala eggwanga erigenda mu maaso, sustainable development, enkulaakulana esigalawo. Abamanyi abali bagenzeko mu Bungereza mulaba enkulaakulana y'emyaka n'emyaka eyo gye twegomba naffe okufuna mu Uganda. Nolwekyo tulabe ffe bannayuganda ab'omusaayi ogumu, ab'eggwanga erimu, abali mu nsi emu, nti ensi yaffe tugikuuma butiribiri. Newandibadde ebyobufuzi bigenda kubaawo nebireme kutujja ku mulamwa nti mu kyonna tugenderera ddembe n'enkulaakulana mu ggwanga lyaffe. Nolwekyo mbagaliza omwaka omulungi era ne mbasaba eggwanga lyaffe libeeremu eddembe, muleme kubeera mu miggo, muleme kubeera mu ntalo, muleme kubeera mu butyabaga. Bonna abeegomba okuleeta ebintu bwe bityo tubatadde mu mikono gya Katonda. Katonda yaba abalamula. Twagala okubeera n'eddembe ate n'enkulaakulana ey'omuggundu. Mukama abatukuumire. Njogera bulijjo ku butabanguko mu maka naye nga bwe ntera okwogera, sitaani yaleeta okutabukatabuka era n'obwavu. Obwavu mu maka, obutabanguko mu maka buva ku nsonga y'obwavu. Omwami agula hafu ya sukaali nayagala emala omwezi ate nga tesobola kumala mwezi. Nolwekyo nkubiriza abaami mubeere bakkakkamu n'abakyala mubeere bakkakkamu. Amaka gaffe tugakuume mu ddembe. Abaana bwe banaalaba nga mulwana nabo bajja kulwana, bwe banaalaba nga mukkaanya nabo bajja kukkaanya. Nga gwe bw'otayagala kukuba ne mukyala wo bw'atayagala mukuba, nga bw'otayagala kukukuba gwe n'abaana batayagala kubakuba. Emirundi mingi obutabanguko mu maka tubulooza ku mwami na mukyala, naye n'abantu bangi bakuba abaana mu ngeri etali ntuufu. Abaana ne bebeera traumatized, ne bafuna ebizibu, oluusi ne badduka ne mu maka. Mbeegayirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, abaana baffe mubakuze bulungi, mubasaasire, muleme kubalamula mu magezi gammwe ag'abantu abakulu. Baana bato, mwaka guno 2020 abazadde mufe nnyo ku baana bammwe. Bishop mwaka gwe tuyingidde byabufuzi bitandikidde tubadde tubuuza ku nsonga waliwo abayimbi abamu abateyinira ddiini ku bikujjuko nga leero abamu tebabeera mu kusinza, babeera mu bivulu. Oba wamagezi ki? Nzize nkyogera lunye eri abayimbi ne bannayuganda mwenna. Omwaka nga gutandika tugutandikire mu Katonda. Okutandikira ku stage nga okunama oba olaga obwerere bwo kiswaza era si kya bwa Katonda. Omwaka nga gutandika tugutandike na Katonda ate Katonda yennyini abagutumazaako. Nolwekyo nkubiriza abayimbi mwenna omwaka tugutandikire mu Katonda, mujje tusabe. Emirundi mingi mugaana okusaba era ebizibu ne bibajjira, but at the end of
at the end of it all era mu abayimbi musigala mulina okulamula Katonda n'olwekyo temusuulirira Katonda abooluganda baagalwa olw'ensonga y'ensimbi olw'ensonga y'okusanyuka oba ensonga y'omwenge tunywere mu Katonda tutandikire mu Katonda ate obulamu bwaffe tubukumire mu Katonda. Obubaka obw'omwaka tukubiriza bannayuganda nti 2020 mwaka gwa byabufuzi. Unlocking and release of the locked. Mukama abawaka tambaraka. Mukateka kwa nibaone. Mukateka kwa nibadechi sibuchisimbuke. Kawewo mukisa.
kibeere kyokwatikibwa Katonda naffe tukatukuza mu nnyina kitaffe n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu.
Bade babu siya nga bamukomya mukama mu jail. Conditioning anointing overlocking and releasing the locked. Kugenda nga bade bazikiza mukama likaya kebuto. Olugendo batandise mukama lufule lujja. Batwale mu nsi empya, batwale mu ngendo empya, mu ofiisi empya, ku mirimu emipya, mu famire empya, mikwano emipya, bulamu obupya, maka mapya, nyumba empya, ku ttaka empya, mu nsi empya. Yeekiriza mukama waffe.